So you singa wagenzo siba omwana ono kisoka wandisose ne weetonda. I wish you did that gesture. Full figure kwetonda. Yandisose ne yeetondera society mu nsonyiwe. Navuma nayo noona abaana bano nesigenda kukiriza abaana bano kuddamu kwa nange sigenda kuddamu kikola. Oyo omwana kati full figure gwe yakutte. Oyo omwana abadde avuma. Neze namutegeddeko eyo moment. Oyo omwana abadde avuma. That guy boy avuma. Kafiringe ku wrath eyo. Amanye nti kino ajja nyumiza abalala. But I think kibamubonereza mu kimala. What do you think? Let justice serve. Tetusabye bamusonyiwe. Let justice serve. Teacher batukubanga emiggo. Tebatukuba kubanga tuli balabe baabwe. Bakuba ogumugo kasita ogufiiringa otyo okukola the mistake. Jamala ina akayima bagamba abasooka abe banyonoona. Full figure normalized abusing. They abuse people and made it look normal. It is okuvuma ekiguuni nti olinga. They made it feel okay. So abaana bano ne bacha adopting that. Are you getting what I'm trying to tell you? Yani so sene yetondera society. First of all, she's a good woman. Bw'omulaba bw'oba omusanze on a normal day ng'ovudde mubiri olaba omukazi alina amagezi, except that she chose okozesa the other ate n'akiteeka ku public. So be bano abaana abamuvuma. So zikyenyinza okugamba abaana NFM ng'ogizimbidde ku negativity n'okumenya abantu ebeera short-lived. People won't remember you. Ate ekyo kiggwawo. Kijja ne bugumu kigenda. Omulungi atulaba tusinzidde ku OG's Motel wano Ebbunga Gaba Road. It's a beautiful place. Wosobola okubeera ng'ojja n'ofuna service nga ki Jaxta. Tulina sauna, waliwo massage, tulina steam and sauna actually, then tulinawo massage ne rooms where you can have come and rest from here. Okay. Ekifo nkyagala bulungi. Parking weri. Security clear. Security clear. The vegetation is there. Abagala okulaba kubeera mu environment mukumititi muli. So it's good to relax. Ku OG's Motel. Yeah. So wetuli wetugenda okubanga tunyamako ne muganda wange Jaxta. Of course abaddewo for a test of time nga aweereza ku TV ne radio. Mu print tewayitayo. Tewagenda nakoma kupozi online nawandikako ne bachimp reports. Okay. So musajja w'amaanyi nnyo mu mawulire muno. Twebaza Katonda nti ku lunaku weeruti nga agudde mu bintu bya Arapex tile adhesive. Tubadde naye era tugenda kubanga tukonawo nnyawo. Naye ng'ekikulu kiri nti musajja wange ku byonna ebitambula I think tubeera b'amazima eri Abannayuganda okubanga tufuna ku ddoboozi lye. Ensonga zirimu ab'amawulire okubeera nti ensangi zino beetanidde okubanga babakwata batwalibwa mu makooti babasuubize waliwo embeera nti simanya bavuma abantu tugenda kuba nga tubitundira kuba gwe vice president wa EJAW Entertainment Journalist Association egatta abannamawulire abakola ebisanyusa ku TV ne radio. Then mu mbeera y'emu you TV presenter ku TV ya Ssaabasajja Kabaka BBS Telefina Kabaka era mu mbeera y'emu kakati ebitiibwa ku Arapex bifuuse marketing manager Arapex adhesive abakola cement anyweza tiles bw'oba oyagala kuzimba naawe omulembe weeguli kati tile tosobola zimba nyuma nitabamu tile naye ekibaddewo nnyo nti abantu badde bakikula nnyo adhesive ono akwata tile n'ogula tiles zo mu wiiki 2 ne zisobokayo. So mugagga afe ono yagenda n'asoma, is a perfectionist nga bw'olabye ebintu bye obaddewo, is a perfectionist. Yagenda n'amanya weaknesses ziri mu company ezimu and he used them and we have the best product on market. Era nsuubira nti buli yagenda ozimba because gwe mulembe toyinza kwewala butateekamu katayiro mu nju. Kozesa Arapex tile adhesive for longevity bw'oyagala tayiro egume ogirinnyeko nga teweeraliikirira okola omukolo nga totya bazze bangi bagenda kukutulagereza yeso n'oleeta system ewaka notya n'ogamba kati ono DJ gwe tulese ekyuma kino kye tulese era kivaayo bisoboseeyo musoke n'ayitako omulundi bweguti byonna ne bivaayo ennyumba yonna nebifuuka ekisibo. But that is cement. It is key by the way. Obutadda because bwokola ebintu gadibe ngali go spending ennyo. You waste money because at the end of the day ogenda kuddamu so ekisooka tayo weesooka yemenyeka esooka eyinza okumenyeka
costing. So that's why we came with this grip adhesive ekwatira ddala. Yes, saving abana Uganda okutwalize wamu anadala bayagala enyumba yebere mu tiles. Tuli wano Salama Road factory way, so we can easily provide Zidin tile center. Zidin tile center. Salama Road. Exactly. Nga ku kiruddwa oso okubanga obafuna. Ate ngenze okko kifo kirungi. Ate njagala okwongera obategeeza nti bano ba sponsors baffe ku programs zaffe ezenjawulo ku Captain Music asomwe bali nnyo kutusindika. Twayagala nnyo enkola gy'okola ebirimu yo composed, you're real, and bannayuganda beetaaga okubeera informed, you know. So waliwo omuntu goddiza olw'omulimu omulungi gwakola. We are proud to be part of Captain. We are proud. We've never regretted. Yeah. Okay, kizaamu nnyo amaanyi. Mu mbeera yemu tuline ku Cookie Promotions. Cookie Promotion. Cookie no program. Cookie Promotion yo nno. Be bamu ku bannamawulire baffe be twatandikirako era be batugattako ennyo. Cookie Promotions. Side ya telefina. Ne gondi. Ne Arapex. Munnamawulire wa Munda. Kwega yo buli wamu atapinga buli kintu tabaga amusajja waabwe wako. He's a good guy. He's a hard-working guy. He's humble. Omanyi buli wokola ekintu with passion. You will always get a result from it. Eze mubanje ebifaananyi byange. Cookie yakube ekifaananyi kirungi naye okukikuwa. Oba temumusasula. Zeseetaaga musasula Cookie. But anyway, musajja waffe akola bulungi Cookie Promotions. Akuba ebifaananyi ebirungi. Tutandikire ku mbeera ebaddewo today. Mu lukuŋŋaana lw'abamawulire nga bakwanjula nga marketing manager wa Arapex. Mu mbeera eno kikusanze mu kifo ki, owulira otya, na biki by'osuubiza kampani eno by'ogenda okukolera nga marketing manager? Ekisooka ndi happy because ettooke lyeyongeddeko. Ettooke liba liyingidde kuba ngenda kukola. Njagala n'okwebaza kampani eno bani nzikiririzaamu. I've tried all my years to keep a clean brand. Era nga we bantuukiridde ekikimu kye baŋŋambye. For some reason we believe osobola okutukiikirira mu katale eyo kuba oli clean. So siriiko ntalo kye baŋŋamba I don't want to kubyeyo bwe bagamba don't blow your own trumpets, but nkubulya how happy I am n'okukiwulira obuuliza ekyo this is kye mundowoozaako kimpa essanyu. Okumpa omukisa guno twasayinize contract of some given time era nga nsobola nja kuservinga fairly and put the brand there. Njagala nnyo to see my results seen zibeere visible bale neme kunnyonnyola tinze nno gwolaba nze nno nali no njagala nkikole so the people to see. Bobi Wine alina ka statement one day tukakola nti the world wants someone who has done something, not someone who explains how he tried to do something. Bawona nze nali nja kubeera TV presenter w'amaanyi nze gwolaba just nti mwana waliwo wano naye nga waliko ku TV kati obanye nali nnyonnyola so abantu tebagamba mbu oyo musajja they want to say that guy yakikola, so that's what the word. So nange ntambulira nnyo under that, njagala nnyo okukola abantu ne bakiwulira ne bagamba yes that guy has done something. So kyenerabidde nti wagenda mu kalulu akawedde nakawa n'ogwa. Yes, agwa naye saayitamu okugwoko saayitamu kugamba kigumidde nnyo n'ogwa kugamba singa tokyayimira singa sikyayimira tewayitamu akalulu ako by the way it is byebimu ku byandeete. Omanyi waliwo ekintu kyokola nekitakusasula directly naye nekikusasula in future olina ebintu byofuna. Bwe neesimbawo enakawazi LC5 cancer perception y'abantu gye bantunuulira yakyuka. They see me in a responsible manner. Chopola muntu kuwa company, this is a multi-billion company. Olina gamba no era ya akaluka nuka this guy think he can do this. Okitegera then ekyokubiri amanyi we naawe waliwo yo ate kakadi gye bakuwadde naye because ebyaddala nali njagala kusavinga abantu b'ennakawa nali njagala kukyusa bulamu ate era mukyabikola ne bemba siri opportunity walemerako tusubire nti mu kalulu akadakero ojja kujja chances anja kuddayo kubanga omuvubuka yaze mu NUP yakoze sagala nnyo mouthing up, but it's what's on the ground. Is here to deliver abo bowulira muganda wange ngiro yagala kuddayo
yongeramu amaanyi kubanga ekintu ku ground olaba kiyuga people crying ate nze kinanyagala okukyusa I wanted to be a servant for these kids kuze n'abaana ababonaabona abaana bandibadde ne dreams eziri big naye nga beetaagamu that link, somebody to link them to that destiny, someone to link them to opportunity, someone to create that moment ze basobola otapingamu better kuba bali sharp. Nagule ina abaana bali sharp. Nagule yavanga y'abasajja abasambi b'akapiira bangi nnyo tebikyaliyo, yavanga y'aba boxer bangi nnyo tebikyavaayo. So I needed to bring that back to ground. Ate sibizibu if you're dedicated to work for these people. And abantu bosingo connecting nabo be bavubuka. Exactly. Okay, so ze lujja tuline Jaxta ku nsonga za Arapex, tuline Jaxta ku nsonga za amawulire, tuline Jaxta ku nsonga z'obuweereza eri abannayuganda nga muwulidde ku mbeera y'ennaka wanga wayimiridde nsonga nyingi naye nga kati wakulu wenjaga Jaxta tugende. Ensonga y'amawulire eno n'ebbugumu eririwo olwaleero okusookera ddala in picture kiki olowooza ku movie ya Full Figure kuba kati yeriwo okuba nga akwata abavuma ku social media okukwata okunyigiramu bannamawulire n'okulaba nti ensonga kati zigenze nnyo mu mateeka n'enkozesa ya mitimbagano twice kiyimiridde kite? Ekisooka Full Figure omanyi bakigamba kyosiga kyokumba. Njagala ntandikire ku nsonga ya Full Figure. Full Figure be basize embeera mu society. Full Figure yajja ku scene and with insulting language. Ngavuma, you know that? Obutambi webuli. So you're the architecture of your own problems. By'oyitamu kati nti okwata abaana obasibe gwe wabitonda gwe wasiga ensiga eyo. Obokitegera kakino kidde kibeere ekyokuyiga eri people with influence. Amaanyi ge mulina ago mangi nnyo gatonda yo creators. Program ene kutusibwako Ziwa and Sons suppliers webikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba nga mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribe tera munonye ne ku namba y'essimu awo ayongera okubeera nga akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants, gym, saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga, kwanjula, birthdays, anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo. Basangibwa Lukuli Naŋŋanda ku social media kwe bali nnyo. Osa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo, bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Full Figure normalized abusing. They abused people and made it look normal. It is okokuvuma ekiguni nti olinga. They made it feel okay. So abaana bano ne bakyadoptinga. You know, social media efudde buli muntu munnamawulire. Yeah. Reporting. Everybody can report. Kubudde So it is so ashamed. Nti so fika singa wagenzo siba omwana ono ekisooka wandisoose ne weetonda. I wish you did that gesture. First of all, she's a good woman. Bw'omulaba bw'oba omusanze onenomodde ng'ovudde mubiri olaba omukazi alina amagezi. Except that she chose okukozesa the other ate n'akiteeka ku public. So be bano abaana abamuvuma. Yensigo gye yasiga. Because tubagamba alitisa munne ekitala. Naye atifa kitala. Yavumanga wavutisa banne ekitala. Kati ekitala naye kitandise okukola. So to you, kino nziramu nga wekiri. Olowooza Full Figure yali ajerega bujerezi, yali asaagamu n'abakyalibe oba yali avuma? Yali avuruga every word. Yali ayonoona society. Yavuma si kujerega
okujja kuli okanyinza okugamba kabutono oyambadde akasaati kalinganga akamini mujenka wayiseeko eri wansi mu kikumi sarcasm is part of life kwe kujeregamuko ne kuno okuvuma this is insulting, this is vulgar yakozesa ebigambo byotasobola kukozesa ate on social media. Tutunulire kati abaana abali ba victims ba circumstance ekiriwo abaana kiki balina okukola? Ekisooka, let me tell you, omanyi ensi eno obuzibu bwe tusinga okusanga nti tugetinga influenced with the society n'otetegeera mu nsi olina okusooka neweetegeera because bw'ogenda okwebaka you sleep alone otulo tuluma gwe otulo okwo sijja kutukwebakirako it is your personal person ng'oli weka so can you reflect upon us nga gw'oli weka what kind of person are you era kiki kyoyagala you know to accomplish with your own life ongovudde mu influence eno ey'abantu omuyaga guno boddayo ewaka gwe bweyambye otya tuli wano naawe but interview oluggo ngenda kudda waka wange mbeere ne famire yange otulo otwange nga nvudde mu bino ebyokwesudira so I think that is very key then nekirala we need waliwo ebintu byebaleese for example curricula okukyusa curricula ey'okusoma kwaffe kuno ebintu nga social media should be course units okutusomesa IT social media engeri eyo gikozesaamu because it is a fact of life now tekyali kuhidinga naye kati ekizibu ekiriwo nti abaagisi Jamala alina akayima bagamba abasooka be banyonoona so abasooka bajonoonye baleetedde social media olowooza nti if you don't insult you're not relevant if you don't attack you're not relevant because of ensigo bafulu figure gye baasiga so nze kyenyinza okugamba abaana NFM ng'ogizimbidde ku negativity n'okumenya abantu ebeera short lived people won't remember you ate ekyo kiggwawo kijja ne bbugumu kigenda oyo omwana kati fulufiga gwe yakutte oyo omwana abadde avuma naye ze namutegeddeko eyo moment oyo omwana abadde avuma that guy boy avuma and it's to me omanyi waliwo kye bayita mu lutalo waliwo kye bayita abeera ku front line ne bakugwa amasasi for the rest of others maybe waliwo abalina okukafiiramuko kwegamba bainga example tubalabireko balete enkyukakyuka exactly because ekyo kyo tekiri excusable it is not right it is not right to insult it is not right to use social media that way you can use okitegeerwa kyegamba so kibi nnyo nti fulufiga yasibisiza omwana oyo niko omwana oyo yanerinya Dr. Ciproba Cephco, Dr. Cephco. Yes. So bamusibye ali kitalya asubira okudda mu kooti. It is bad, but he called for it. Ne bwaba wali ovuna fulufiga eyali omukyama ebigambo byakozesa ku social media okwo bibi nnyo. Two wrongs don't make a right. Buli kimu olina engeri gy'okyogera ng'olagira ddala nti ng'oyogera kituufu kirimu. I mean, it is what is happening. Fulufiga yatandikawo kino okyogedde. Omwana kyakola tudde si kituufu. Two wrongs don't make a right. I cannot kafiringe ku wrath eyo. Amanye nti kino kyakola. Ajja nyumiza abalala. But I think kyebamubonereza mu kimala. What do you think? Simanyi what it is, but katali mu komera yali aludde ekibuya I think kanaku nganya then court then kitalya. Let justice serve. Let justice serve. Tetusabye bamusonyiwe. Let justice serve. You see justice baba tebakutta. Omanyi lwaki abantu batwala mu komera. Initially yatandika ekyo kintu sikuttirayo wabula kukonfiningirayo oyige obonerezebwe ticha batukubanga emiggo tebatukuba kubanga tuli balabe baabwe bakuba ogumugo kasita ogufiiringa otya okukola the mistake okitegeera so no let justice serve kyemmanyi nti some people need to learn. I'm sorry I'm not on their side. Ate ne full figure ze mbadde nsaba naye abonerezebwe full figure I feel abonerezebwe naye singa tutandika okujjamu emitwe gino mu society then we are going to better the community. But Jaxta ekirala nti full figure wabakale nti yakitandika olowooza wano takimaliriza ye yennyini nga yakoze move ey'okusiba abantu be yavuma tebamusibye
yewe bamuvumye nanti kati omanyi amateeka galituwe ate omusango teguvunda. So how has she served her guilt? Ye goloza ye abonerezeddwa. Abamu agamba yetonda. Abamu yetonda. Bajje ye namulyako akasente. No, ate kati abaana abaffe yayonoona. Abaana abaffe abali ku social media nga asikuinga TikTok anoonya kulaba Cavtoni n'agwa ku video bwemula ensi. Aba abaana bo, what is their justice? So ze subira nti whoever is using that language on social media aba leteneberekiza bonna babanoonyi ne fulufiga abonerezebwe. The way of life. A phone is no longer an accessory. It is a necessity in life. Bakolerako sente okubeera n'essimu. It's a necessity. It is ngabona ali emero. We can't do without food, you can't do without a phone. So singa essimu ezo zituleadinga mu insults, what kind of society is Uganda going to be? Kubate tukyasobola kiri part of us. So nze ngamba Cephco Dr. Cephco ne banne kibi nnyo kubanga naye nze ngamba let him serve. I'm one of those people, but judgment webanga ya rule because justice nga it's justice. Siba kizudde is guilty. Baba musibye myezi mukaaga bagimusiba agiserve nga aveyo. Bujja bamusibye yake 3 agiserve nga aveyo. Oba oyamba ye oyo mwana abadde avuma ate nabalala abavuma. There's so many social media influencers. Walwa kala ka Brisha Cash kana ako kakola ebintu ne binyumira. Okola ebintu bye birungi ne binyumira. Nine kivubuka kino kye bayita Yoshi Poppy. Kizi ne ebintu byakyo no kirabanga is creating Onomiki Sims. I know there's those TikTok people, social media that are really doing good, and you can laugh. Nange crediting abakyala abalungi benda bako nga bamodolinga exactly music in background nenyumirwa exactly and your head it is okay because at the end of the day ensonga lwaki tulina governments lwaki tulina amateeka tukomako singa ensi teyalimu mateeka singa nsanga Cavtoni n'enkutunga ekisoni and I go without it, how would the world be? It would be chaotic singa tetulina mateeka gasitumulining. So even the social media it is because it's the way of life. Why not kubeerawo standards that stimulate us to live that way of life? Otherwise if we don't, bigenda okuba someone can come out n'avuma n'ayonoona ekitiibwa ky'omuntu ate tayonoona abo bokka bayogera ne generation eddako kuba bintu influence. Yeah, the thing about social media, it is recordable. Facts stay there. So this guy could record. So no, we need to streamline. I'm that guy. Someone will hate you or like you, but it is wrong, and I can't sugarcoat it. Chibi. Okola ebintu bingi kati bitwaka ogero byogedde ngani. Bino byogedde nga one a father. I'm a father of 3. Good. And I'm also a father w'abantu bangi nnyo because in industry eno kati there are people who call me godfather. Yes. Waliwo abakwita grandfather. Yes. Siri mukulu nnyo nali ne gundi ampita grandfather. Abayimbi bangi nnyo bakwita grandfather. Just to show you you've been there and you've been there for this. I'm a leader. I'm a senior citizen. Yes. I'm vice president, Entertainment Journalist Association. So ate ero byogedde ng'omuna Uganda. Ng'omuna Uganda. Yes, because kati nyina byenjagala oyogerenga vice president owejawo. Sigenda mentioning amanya but kirabikanga kati kyeyongedde. Mikwano gyange mingi betukola omulimu gwe gumu ogwa entertainment okureportinga kubikwata ku masanyu. Ndaba batandise basowinga leero baba tutte ekitalya kyaba bakomezaawo mu kooti summons to you okubeera nti nali nebbanga lyonna lyosavinze ku mayengo ga radio ne TV. I think tolina yo case yonna teri yali yaliwo kubiddwako ekikonde sikubwangako kikonde ki ekyali kibadde mukalyayo okujja kuwaliwo ebbaluwa gye nafuna wa sister wange wano sister wange Ray naate tetwagikola naye aitoka and they realized lawyer yakola kintu nakifotocopy nga nagiwa buli yakola afaanana so yeah but I've never been served era sikola nkola nnyo okulaba the only encounter gye nali mbaddeko nayo ndooza yali ya gravity nandooza kye namwogerako ekitamusanyusa ate baamutuwa amawulire mabi
bamwe bamugamba kinajo kajja mwana kwe kajja Jaxta but when we went back and natunula mnaga neggayi ngati yayukite ku video baperegesi mwabadde mu nkubya miggo bawololo duke atabira Brad Jaxta chakoze mama oja kubira esimu nagaba kye bakoze. So that was the only counter ndoza je nali mbaddeko no muyimbe, but I think we reconciled with him era tuli okay. Nice sirinayo but personally kye nakafuna ekizibu abasinga bampita Smith abamu Smith wazze emisango bagiteeka ku Smith Montage King Montage wazamwa ku misango ngabanoonya okitegeera. So I think izo buzibu ebikyali ku bantu abamu abalowooza nti Smith yes Capton wanjawulo mufanagana mwera like manyi kitufaananya na Smith King Smith Montage naye abantu batufaananya mu cut times. This is Capton oli ayina King Smith banzi jukira Hanson baluluno ekyantaasa yali Sindi n'agamba lujja mwesonyiwe kyali tumumanyi mu mbeera yonna ya buzibu bwonna naye nga Hanson yali agamba wagenda ku TV nonjogerako simanyi n'emize egitakwatagana ngendo mugamba leta video mbo ekirungi njina mu simu yange ngendo kijjayo mistaken identity no buzibu nze bokka bwesanze. So ewo oli clean sina buzibu twogere ku mbeera y'abannaffe kiki kyamu kikolebwa either ku ababaswinga babafuna bubi oba bo kye bakola kye kibi. It's two way ekisooka I want to stand here and inform the general public teba intimidating Munnamawulire temutiisa Munnamawulire. This is what gets us paid. Munnamawulire ajagenda imine mu battlefield crossfire afune shot ajikugambe bana ekiri kyekino ekiri Iraq ne gone but he has risked the life to inform you with the eyes and the ears. So Munnamawulire abayogedde ekituufu ayina eddembe okwogera ekikuba he has to report ekyo bwekibanga kituufu back to the evidence. So mulekerawo omanyi bamanyi n'obbakubira nti why gezo okiteeke you know you're intimidated. Yes. When you're talking about good about them, you were their darling. So ekyo kibi as a society Munnamawulire na right to report kastabanga it's back to the evidence oba kitegedde kastabanga takuyingiridde mu privacy yo kitegedde nenga natakusensedde mu byenda. Waliwo incidents yaliwo wano eya muwala wa Gashumba yali ne guy nga bali they were close in a public place mwana nakubeki nga fani bano ba godis plan yalina guy omulala akavubuka oba yalina omuvubuka gwe yali naye so mabeka keri nedda we bali in that specific incident Gashumba Sheila yali n'omulenzi nga balina bye banyumu oba bali beekwana oba bali bakola kyo bali ice cream it doesn't matter. Munnamawulire nayima wali ye n'akuba ekifaananyi obujulizi obusooka obujulizi ye nakikuba this is a celebrity because you're public na defending Munnamawulire oyo yali akola because it's you can't take your picture because that is a public place. Never not San Cristiano somewhere I will take it. I will take Bebe Cool's picture. You should not give me an invite kati nkuba neteke say no you need to know where it makes news. So Gashumba boyfriend wa Gondi mulabyeko n'omuntu who could this be tumanyi ono ate fe tumulaba namulaba nyizo kati caption weberere embi nogamba Gashumba musanze yevulunga omuvubuka atabadde baawe naye ng'okubye bukubi kifaananyi abadde na muntu awo oba oyononye naye butogonito Gashumba ono who is this could Gashumba because allegation is also part of news oba kitegedde bwobanga okyogedde in a allegation bakita batya nga weebuuza rekiza Gashumba akola kini Kavutoni nga batufana ntikiraba ebibuzo of course ne public ebakwebuuza kati you come out no Kavutoni no we are discussing can't I discuss with Kavutoni really Munnamawulire bwemba nabaddeko naye causes singa mwansanze ndi kubuliri naye ndi naked mwandigambi naye twabadde tunyana kais. So I didn't see a reason for her to make a fuss eri omwana yali amukubye ekifaananyi in a public place. So kwati when feeling anti people beginning to encroach Munnamawulire they are right to do their job. He can't do his job. Temubalemesa kola kye balina kukola ekyo kyo. So gwe to you okusinza kukyolaba waba Munnamawulire ba going wrong kati nzije kuba Munnamawulire there are some facts nga si facts ate netuzikakasa nti we are facts nga si facts no evidence netukiremerako no kiremerako oba kitegera ate
ne mu mawulire tulina kye bayita ethics. Tetukola bukozi. Opo kitegeera. Bw'osanga omukadde, for example, oli munnamawulire, omukadde ali mu myaka jjajjaawo oba mamiwo, maybe bodaboda ebadde etambula neeyimirira omulundi gumu n'akola bw'ati nga tali mu mpale neevulunga n'okuba ekifaananyi ekyo. Gwe, does it make sense for you? Ne bw'oba oli munnamawulire. Toba nakaabu. Oba kitegedde. So naffe bannamawulire tulina bye tulina okukola and we censor ourselves. Let me tell you, you know Douglas. You know, I'm going to give you some names. You know Ndaus. You know Abe Muchibi, Patrick Omujuka. You know the late Afuse, Alex Ndaula. You know what really bad extreme news have you had about them? Just to praising or praising. Exactly. We respect you guys. You know Calvin, the entertainer. What bad have you heard about them? They have been here for the test of time. Why not them? Why us? So which means there is a new direction that is also not right. We are losing it. We are losing it. And I want to stand here, Munnamawulire. There are some news people that are losing it. There are some news reporters that break artists. Nga you break. Jebali, mukama nsonyiwa with their leader, but I've seen it. Kwogera mazima, mba protect, nchenyi manyi Munnamawulire mleka akole ekyo. But now I want to talk about Munnamawulire because we are the people supposed to talk about this. Yes. Tubeere ne self-censorship. Nali badde ndeese wano Niko, oba mukwano gwange Dani, oba Smith, naye ndeese. Oba kitegeera. Yes, because manyi go sana, oba muganda wange wa Metran, Abike. Yes, that's my boss. Yes. So, Abike, what wrong have you heard about? So you are promoting the artists banji. Why aren't people complaining about do you know kudayo basics? Today where twali bafala netwakolanga byali bifala nti oba kitegeera. So let us learn. Tuleme kuonona mulimu gwaffe guno kubanga n'abaana betugendo za bagenda kuyingira. So yes, definitely ngaba n'amaana ffe tulina okwekomako ekyo kyonze sikirumangamu. Where we are bad, let's acknowledge it. Kino kifu kirize waliwo we tuvuma tukikoze nnyo kati tukirabe nti bw'ovuma omuntu you become a talk about town or training of so social no media. training so some people go for that, but like I said, that is short-lived. But you can do your news ate n'oyogera ekituufu kati nga wano full figure njogeredde ekituufu. You deserve to be in jail as well. Njogera sikirumamu for the words, for the records. She's your friend. And she's my friend. It is bad. If it's about paying, let her pay. Oba kitegeera kubanga ekyo kyo kibi. N'ate waliwo neoli agenda omumenya omuntu, amenya omuyimbi, nadda ku TV n'ayogererwa. Abayimbi banyenjaga been to their story. Nosanga omuyimbi ng'anyenjaga ali frustrated, omuyimbi akoze pressure ya media. Media creates. Tulina amaanyi okutunda so much, tulina amaanyi mangi nnyo Captain. You can break somebody mu budde butono. So we've been there. Dictator oyo twatandika naye dictator Mark akoze olugambo. Yes, omujjukira amuwa obudda jangu okolemuko n'akola olugambo. Yabikola, of course tusuubira mujja kubeera mu waliwo kyenja okuleeta reporting nga gwe tokyagala, but if it's backed with evidence, please kyekigambya don't intimidate me. Kalifano akusanze ogira boti nga boti watch together then ate nawe nekikuddira mu butuufu bwe mange nakola emboozi Kalifa namusedde Kalifa ina family kidawa. Do I really need this story? Yes, I get numbers, but oh no, kimutekawa because mu society tuba twa mawulire tulina okwentertaininga, we have to educate and we have to inform. Those aspects you know kubeeramu. Excitement. Where do we excite? I think with entertainment at all cost. Fe twagala nnyo ku entertaining and to losing the value of informing and informing and what? Entertaining, informing and educating. Wakitegedde sobola okusomesa omuntu ate osobola okubuulira omuntu ekibaddewo. Yes, oba kitegedde. So fe waliwo tutwala nnyo ekyoku entertaining nti
you can make people laugh as long as Ruja ayulika. Oh. At the expense. So I think that is where we also need to get back. Zino shows ziri sensitive. Nze when nali nzija ku BBS, nali ngenda kukola an entertainment show. Ate era eri je nali ku Delta TV. Nali nvudde mu entertainment nga ntandisewo share y'olugambo. Actually for people who don't know, ndoza olugambo luno oluteke fe twalutandika ku Katogo with the dictator Mark. Bwe najja nalaba tutandise okugira ndi mu musical nendabanga kiri nenkiyingiramu ku Delta nenkola akatijjo k'abaserebo on YouTube bajjabira some of that content, those stories. Era ndoza Cephco yali one of our producers there. Natalia was part of my team there at Delta TV. Echande tao nalaba actually if was sing another mawulire gano jigalaga gayinza okumenya. I became nenjagala mbere a streamliner maybe come up, I can use me for that. Era nachimusaba. Era bwe najja wano I encouraged to carry on with olugambo amawulire gabaserebe. And I've tried to deliver news nga sivuma of course waliwo which crossing nga bwe tuli nti nekimenyayo omu nga tugenderedde olina n'omukola nanyiga, but we try to keep it news because you can report about celebrities, really you can. Captain, you can report, you can get this interview for people to enjoy. Nga tomaze kumenya I don't know if you get what I'm saying. So there can be that. You're there. You're a clean reporter. You're a clean presenter. Ibra Kemukasa. Ibra has had his share. His share of Emabega, but Okuva where choose the direction of command in media. The perception is good. People like him. He has inspired a lot of people right now. He's now a legend in his own way. Emabega Kao, you know. So which means actually is a good example to show you that you can be better. And I think to that standing up position, Okubanti ayambako ababa losing a direction. Exactly. He's a very commanding guy. Chino. Kwa yali abadeka nga tali relevant. Yali abadeka nga akitako goyo omujjukira ebiseere manager waba yimbi ababo omujjukira nga the word that is received to receive him, the talent he is. Naye yakyusamu, he made some twists. Kuba yalinamu omanye ensi eno Katonda ono akuwa obuvunaanyizibwa. There is your calling. So sometimes you're blocking your calling. Kyovala abantu bagamba until you discover munsi waliwo olina okutuuka weezuule kye bayita okwezuula gwani. So waliwo okubanga you're portraying something which is known to you and it's blocking the opportunities that you should attain until you let it go and be that you take on the purpose God gave you. Oja kulabanga ebintu bikyuka Kafton. Oba kitegera ate mu nsi muno naddala abali mu media industry. Bayimbi bano fani bwafuuka fani w'omuyimbi oba wafuuka fani wa presenter, they become attached to them. Abeera like part of them practically. Nti ayinza n'okukaaba nga serebu akaaba. Do you know that? Yeah. Abeera that person with this celebrity. So when you had a celebrity, you had all this number of people. So how many people are you gonna hurt? Are you gonna keep hurt? So they will cry, they will curse, they will. Yeah. What's together? So kwebaza Jaxta okuba nti osavize industry eno. It's a pleasure. Personally, you inspire me. Thank you so much. Yeah, for sure. Okubira ddala kuliko TV najja nkufollowinga. Kyemmanyi oyinza okuba tolinayo moment gyojjukira naye nali nkusinkanyeko nenkubuuza ku bya media one time emabega eyo. Yes, era response neba wow. Response never. So nchikwebaliza and I respect you. Thank you so much. Era njasigala nga respecting nga. Thank you. Ebiseera byonna and tujja standing up position naffe okusigala nga we inspire men. Tujja kubuulira abaana bangi abajja okujja gye tuli nga beebuuza. Exactly. You know. One thing I see buli omu kyajja kwagala. Yeah. But bobanga you're standing for the right virtue. Let those who like you for the right virtue love you. Yeah. The rest will love you by in force. Process. By default. Bachagana kugaitu. Kati owalanire Calvino mwalanire kuchi. Owalanire kadaga okawalanire. Omugambe chi. Ola kati kayino obuvuyo bwako kati se waliwo omusanga se wona omusanga nakola
but he's a darling. Yes. Because he's ethical, he's kept it, he has the discipline of media. Cats actually, you know, he's a nonsense young man. Yeah, but he's loved because he's professional. Yeah, let's simulate this kind of people. Engeri manager just agenda musasula sagala mukoya nnyo you know naye nga mwebaza omulimu omulungi gwakoze okulaba nti ekifaananyi kino ne video eno etuuka kuba na Uganda. Nkwebaza Jaxta obuddebo omanyi to me nze waliwo oluusi byesitatunuulira at the moment nenga nti obaka nyongere ku excitinga abanalaba video eno mugirabe nze ndabye nga ono yasaana at the moment you know I know them following emboozi eyo nga bibadde kyatambula but ndabye nga gwosaana okwogera nga wekiri ku moment ate nkwebaza nti submissions zibadde nungi. Nze lujja baganda bange mikwano gyange mwenna abatulaba okwetolola ensi yonna leero tubadde ne Jaxta. Erinnya lyo eddala liri Muguddwa omanyi awo emirundi ebiri egyo gonna gasawuninga kyeki Mugumbya ne Muguddwa. Mugumbya simanyi oba ba tribe ki naye Muguddwa Mugisu Mugishu by tribe. Jonathan Jaxta Muguddwa musajja w'Embale Sironko Buyobo. Mana gy'ogamba ki nti memory weddeko tesobola omuli bajjeeko abo bajjeeko bujja. Anyways, so wetwe tutambudde baganda bange sijja koma bebaza kugoberera mboozi zaffe ez'enjawulo. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi kyovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba ya kiyamaka apartments muzikiti ekereziya. So oli wambulira ki kwagendo giteeka nsoolo determininga ne ngamba ontekeyo y'abantu 10 ontekeyo y'abantu 5 oba tekeyo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nanyini nyumba zino jagendo ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nanyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era
buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.